Zino ensonga si zaabo bantu, zino ensonga si za Kyagulanyi. Zinkubuli amaanyi agali emabega w'ebintu ebyo bye mulaba g'amaanyi nnyo agacunsula ne Muhoozi okujja Emmengo. Nayewuunyiza Ag'amaanyi nnyo agasitula sipiika ne deputy sipiika okujja Emmengo. Tebajja mu misinde. Ag'amaanyi nnyo agagamba n'aba NUPD tugende Emmengo. Baba tebagenze kulaba ekiwa kya Sifuna Mayiga. waliwo ekiri omwoyo gwe twogerako, omwoyo gwa Buganda okutafa gwe bagenda okusisinkana. Ogwo omwoyo munene nnyo gw'okulaba ng'awo bonna bajime mulina kulowooza bulowooza. Era nze nnumwa nnyo abantu okusomesa mwoyo gwa ggwanga. Babasomesa biki? babasomesa kuba ssente za oyinza ogaa nti osomesa mwoyo gwa ggwanga ng'osomesa abantu Luswayiri. nange neewuunya mwoyo gwa ggwanga abantu babasomesa biki? Kye bayita Uganda kyeki? Kyoyagala nti abantu bayige mwoyo gwa ggwanga ng'ate abantu obalyazaamaanya okubannyonnyola ensibuko ya Uganda ne bannyiniyo, ng'abantu obalyazaamaanya okubawa values eziri mu Uganda n'abazivunaanyizibwa. Kati amaanyi kagaleete abantu babalage nti obuyinza buli wano. Amaanyi kagaleete abantu gwe abantu bakulaga ebyafaayo byagala kukulaga nti twalina embiranye, era Buganda ne Bunyoro tebalina embiranye. Naye Abaganda baali batuddeko abo n'Abanyoro ddala ne beekakasa nti balina obulabe, tibeerinako obulabe, tekina nedibei n'ensonga teziriiwo. Naye ekyaliwo Abazungu basanga siteeti ezaalina amaanyi nga tebaagala beegatte kuwuliziganya ne batandika okutambuzaamu obugambo. Ng'olwaleero bw'olaba obugambo obulimu NUP bulaba amaanyi abalimu, kubanga ekibatabula nabo bennyini si be bakitandika, tekiri mu bo, naye kirina amaanyi mangi nnyo okubatabula, kubanga gye baagala okutuuka we wali isu. Okwegatta kwabwe gye kwagala okutuuka we wali ensonga. Oli kyava tayagala bwe batayagala batuukeyo, ateekwa okusala amagezi nga bukyali okubakubira ku bbeezi. Kakati omuntu yenna omugezi n'abagezi abalinga nze, ekyo batuteekwa okuba nga tukiraba. Tewali kyabulampuuga na Kyagulanyi anti bwekiri, kubanga gye baagala okutuuka omunaala gwe bazimba, waliwo n'abaali bazimba omunaala mu Bayibuli nabwo baagukuba aba ne batandika okwogera ennimi ez'enjawulo, ababa tebalina olulimi lutya lumu, era omunaala gwakomaawo. Egyo eminaala ebintu bya bufuzi. Kati bano babadde bazimba omunaala, naye ng'omunaala gye gugenda abalina obuyinza tebagamba nti guno omunaala gwa bulabe. Abantu bano tubateekamu tutya ennimi ezaki ez'enjawulo, era kati ennimi ezirimu ennimi. Kakati ate ekizibu kwe kwambala endowooza y'omulabe n'ogikkiriza okuyingira mu ggwe, kubanga buli sayiti erina byerumiriza ginne waayo. Ani agenda okutuuza abantu abo? Ani agenda okutuuza abantu abo? Kubanga bw'ona oyagala okugamba okusalira mpuuga omusango gwa zizza, naawe ojja kuba oziridde ku ntoli, ojja kuba oziridde ku ntoli ez'omuntu abungulwa omunaala. Mu nsi muno mulimu abantu abagezi. Omuntu bw'aba ayagala okukuba makaago kano nga newe mukyalo nga bwe ntambula akawungezi musanga, naye sijja kwogera bingi. Kankumawo oyinza ogamba njagala kutabula makaago, nekinoonyerezeeko aba akyusizza obwongo bwo. naye ng'ekigenda
ekigendererwa si kubuulira nti mukyala waayenda, ng'ekigendererwa omukazi kasookanga ajja mu makaago gakulaakulana, ate ng'ekigendererwa ky'okukyalo baali tebaagala okole ekimuwadde amaanyi ono kikoleko olugambo bwe banaayawukana bijja kuba bikoze bikomyawo. Njagala tukkirize nti bano bonna bagudde mu kateebe naffe baagala katusuulamu. Kali olina kinjagala otegere public ekitegere nti ebyobufuzi biri ebyasooka ebyali wakati wa Ben n'abala byali birwanagana bakatuliki n'abaprotestant, era ne bayingiza abaprotestant mu lutale balwanyisa abakatuliki, ne bayingiza abakatuliki mu lutalo babeere mabega wa Ben balwanyise abaprotestant. Kati olwaleero bakatuliki kuki? Bakatuliki ku bakatuliki Kyagulanyi mukatuliki n'empuuga mukatuliki. Mpuuga yenga kinomu kampulirize n'ensonga nkulu nnyo, era bonna baatikira mu kereziya bagende benenye adda bono bwasabira eno kereziya newagire ono nadduka n'agenda mu kereziya yeri bonna gye beeragira kati amaanyi. Kakati ekyo kyengeze mbadengezaako okugamba nti olwaleero ate nakyo Katonda akirese nga kyankizo. Nebagamba nti Buganda buli kiseera ebeera ti, era ffe tusobola n'okutunira omukatuliki omulungi nga tutunira n'omukatuliki omuki atatugasa, era ekyo nakyo kyali kitutuuseeko. Gw'omanyi kyekitegeeza mu budde obwakalu akaliwo mu mirembe egyo, Ben yeesimbyewo e Masaka nga muvubuka muto be balooya ab'oku ntikko eggwanga kwetirayo, era bamuteekateekanga bukulembeze. Naye wano twamuteekako omusajja Joseph Nyanja yalina wa P6 n'akuba ng'ate naye mukatuliki. Abakatuliki b'e Masaka baagala okulonda Ben ne balonda Joseph Nyanja. Okutegeresewo ng'era ffe wano mu Buganda ennono kintu kikulu. Bw'osobye ennono totuleetera bya bufuzi byo, totuleetera ddiini yo, era abantu bakulamulanga. Bantu balaba museera ekyo nti ffe ku kyennono ne ku kyeri katugende Joseph Nyanja omukatuliki alimu ennono etugasa okusinga eyani eyabbe ne bamusuula ne balonda Joseph Nyanja. Kakati bino ebintu byadda bw'olaba olutalo luli kubano lugenze Masaka, abantu batandise kwekubira mumi kuki ku ground. Kino ekintu tokiyita kitono, naye kyenjagala ntegeere tulina obuzibu wano nga Buganda. Bino bwe mbyogerako ndi muswidi, njogera ng'omusomesa w'ebyobufuzi nti Museveni yagenda okujja mu buyinza bwe nkumenyera abasajja be twalina, yajja ne Samusoni Kiseka omugenzi abasajja ne bakola. Naye bwe nkubuulira Semwogere Paulo Kawanga, ne nkubuulira Sebaana Kizito, ne nkubuulira Kisamba Mugerwa, ne nkubuulira abasajja bakula ne Makalinda, ne nkubuulira abasajja bakasozi e Masaka, ne nkubuulira Badaali Kikoola e Kalangala, ne nkubuulira abasajja bakezimbira Muyingo, ba Dr. Kiduma Kubuya, ne nkubuulira abasajja bayitirivu Bakafumbe Mukasa, ne nkumenyera abasajja bangi nnyo abaaliwo mu buddo, Baziru Twawula, ba Christopher Yiga, baani bayitirivu ebiseera